kati mukulu dini sava kansubire nti video egenda kutuka kwa wakwoli buli omu ogenda kutya njagala musale video mujite ku mutimbagano gwonna obegenda ne kwa rujaze ne kuseni njagala egendeyo omukulu tumala kamba yaya akasengula ennyonyi ekiro jobera nti ebege bwene kesa tagenda kukola ki kutuka jeraga byebine biga byeyogedde nopunjaji kubanjiteke kutaka kati wembache mwagala. I can end it seriously. Mbaleka bulesi. Amazima mbaleka bulesi mukole ebyammwe. Naku Bobi Wine lwalikiriza mu interviewing one on one naye. Gwe olimanya nti nensi ekyuse. Era asobola kugenda ku interview z'abanne bali. Batatya. Abamutya n'abayaya abafaanana batya mwe bakyali mweze sibatya kambabuulire mazima sibatya muyadde n'olunaku n'olu kebeseke ndyeje Pati yokubiri kavudde kwanjula katandise mukulu dini ho asava kansoke kwashuwalinge obankuwe ekisuubizo kino tolifuna oba tolituulako bwenyina Robert Kyagulanyi Ssentamu omujjemu ekigambo wadde mubuuza nti obumyu bwakoze eki bwazadde tolikifuna kabere mukyala babi itungo tolisobola kutuula n'embwenyi omubuuzi abaana babakozezza ate bamanagiza ate tekisoboka ensi etakumanyi kati kanjitegeeze obuzibu bwo ekisookera ddala weetaaga osooka otwalako ebutabika bakkebere engala byo beekola bulungi olabika wayita tembo nga tomanyi obusungu obusungu abujjawa omukulu ono akoze programu nyingi omwani neyokuwayiza mukyala kasiwuukira nti yatakasiwuukira mwabira bulungi nnyo nenzija ne mwanganga era bombuuza gye yakoma ne vidiyo eyo tasobola kukubuulira wa gye yakoma ne vidiyo eyo omwami ono asobola okukolako emboozi nga nfu kati okuba nti abantu abamu balina amanya tebaagala boogerako ye kennyini ng'ate akusindikira omuntu we ng'ajja ayogera naawe nti owaayi musajja ono nze mumanyi naye tukoze tutya okubanga programu eno agiyimiriza obutakwogerako oyinamu kasente kati olw'okuba abantu abamu batyo boogerako ng'okwata akasente ng'okamuwa eyo programu ng'agivaako agenza akikola ebbanga okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu all along bwe yasooka n'amutuukirira ng'omuntu president n'agaana omujja ku interview n'atandika omukuba n'amusindikirako n'amutuukira mugamba ayagala ssente amuveeko president n'amugamba sirina kye nsobola kukola ku nsonga z'oyogera kuba sizimanyi oluwadde mbogenda maaso kubanga sinadde n'ekikumi wadde ekikuba ennyonyi sikirina genda okole ky'oyagala awo wava okulya n'okkomba essowaani wava obusungu naye nga bakozeeko ebikolobero bonna abadde abajjako ssente akakodi akabadde akakozesa akalivan psychology ng'ajja nakukolako blackmail propaganda bw'omala n'akusaba ssente bw'ogaana ozzimuwa ng'akukalakata bennafuna obuzibu omwami ono yava n'akola video ngenda gizanyeko eddakiika zigenda kubeera 2 mbasumula information mugenda kutya mulikodinge bino byayogera tetugenda kulwawo kyenjagala okubategeeza kiri kimu after confirmed exclusive information from our sources. Fred Kajubi Lumbuye abangi gwe bamanyi nga Chemical ali mu Uganda era nga wetwogerera okuva essaawa zino ne meeting eyiza okubanga etandise oluvannyuma lw'okumukunya bukyanga ayingira wano mu ggwanga erya Uganda abasajja yabasabye bamutwala agenda asisinkane nannyini ssente the man of all seasons General Salim Saleh Akandwanaho bwe twogerera obudde buno saagala mukyamuukirire nnyo naye mbabuulidde nti ekiriwo wetwogerera kati bali mu kumiitinga TMC mbagesigera kuzanya vili kubana jibatedde emisana saavaayo mulumba ne mmuleka akole bwe kasasiro nagwayagala
najja n'akola ekintu kimu ku madamu Zena Zedriga ne bambe ba parliament ba Nuupu ne tumuleka n'akola buli kyayagala. Naye abadde alina ekintu kyakola nga afuna member of parliament n'abawa ensimbi ne bamubegera information okuva mu parliament ne ya Nuupu ne bagimuwa n'ajja n'ayogera. Era mu katambi ke mwawulidde ng'ayogera ne Eddie Mutwe ng'amuyisaamu olugaayo yayogedde ku futuso y'omu kwesagala kuddamu kuwammaliki airplay kubanda mbagamba dda nga y'omu ku sources ze n'abalala abadde bamubegera kati bintu byadde akola nga bayinza omuyita omuwa sente zitaliwo nze yankolako propaganda ne muleka wichinga bina muwoni ngene mugato toddamu n'olumba oba okulumba omuntu yenna akola programu zo tuddamu kulumba omuntu wankyukakyuka n'enkyukakyuka gireke tulumba Kyagulanyi n'awaka ne mugamba weesonyiwe Kyagulanyi nja kukwabya nga awakana wagambye osobola okusuula Nuupu gw'omuntu omu naye maanyi g'oteeka mu senga osoose n'ozimbira obwana bw'ennyumba ne landiroodi n'omusasula both woosula ne wookolera kiwandiisa okkola kubanga tojja kisobola. Ekyokubiri bw'ogamba togenda sula Nuupu ogyetisse ku mutwe kumenya oba epangisa mu nju yo nti ogenda gisuula nga wagitandika dda nga yakatandika. Muganda wange tolina kyosobola kukola just amajani g'oteeka ku caayi amangi ge gakubuzaabuza era gakwambaze galubi n'olowooza nti otegera naye okutegera kutono nnyo. Kendeeza amajaani kale tugenda ku lwayo. Omukulu ono Dini Sava ogambye nti oyagala kusuula Nuupu ng'era okozesa abantu abali mu Nuupu bakuwa information kati nange ngenda kukulaga olwaleero tika kampuni kaka TNT gano ge mazike kubanga si mazima. Programu yono gyayita TNT ge mazima bagiyita TNT ge mazike si mazima. Kati programu yono kampuni ya TNT ge mazike njagala nkulagire ko lwente ngenda gikubanji suule. Otuvira ku video ngotate matema muntu gwono omanya. Ati nawo badde okozesa Nuupu kubega. Babegge bakuleetere. Naye ngenda kukozesa babo mwe n'amanya ebiddako. Eddagala ly'omuliro gubeera mu ki? Omukulu ono mu information gye mugenda okuwuliriza teri maloboozi gange kati nga bwe yaga nti asobola okukola akavuyo okusuula Nuupu naye kakoleko akavuyo kitegeere. Deka nsoke mbwako preamble. Omukulu ono omuwala gwe naba posting lunaku lwajjo yamukwana n'amusigula okuva ku maka ga bbaawe. Omuwala ono ne bafuuka omwami n'omukyala. Omwami omukyala n'investinga ssente mu bizinesi za ddiini n'atuuka okubanja ssente ddiini agana osasula ssente dini ekyavaamu n'akwata omuwala ono n'amutta n'amutwala amuvuga n'amutwala ewaabwe ng'omuwala ali lubuto lwa myezi 7 nga ne family tetegedde nga tewaliwo ne postmortem buli kimu nga state yemuyambako. Kati nze nga bwe ŋŋamba nti ze bampita chemical ali saagala biteredde kati naffe katukwabye ebisigadde muli neebaza. Buli muntu kwata essimu yo njagala muwulire ebintu bino mugenda kutya emitima gy'abasajja bano. Gwa lutinkudde ku lunaku olw'Essande ku ssaawa 8:30 nali nva na ku church ngenda okuzzaako essimu nga ndabako ebifaananyi bye. Ekifaananyi ekimu nga ali wakati mu kkubo kyekifaananyi kya accident, then ekifaananyi ekyokubiri nga kiraga yali mu mochare kuba kyali kiraga nti kya misana ng'era bamubisse essuuka okukoma mu kifuba. Ng'ekifaananyi kisooka kiraga nti kya kiro naye nga kiraga nti yali ali wakati mu kkubo emmotoka ng'emukubye.
yali alaga nti avuddemu omusaayi mu nnyindo naye nga talina kiwundu kyonna, ng'avuddemu omusaayi mu nnyindo naye nga talina kiwundu kyonna. Kwe kusoma messages ezaali ziwerekera ekifaananyi ekyo, ebifaananyi ebyo ebibiri, omuntu eyali abimpeerezza era ng'ambuulira nti Borin Bazayire yali afudde ng'afiiridde mu kabenje, nti emmotoka yamutomera n'afiirawo mbulaga. Ebifaananyi ebyo byampeereza. Naye ku lunaku olw'omukaaga zaali ssaawa 11 n'ayogera ne Borin Bazayire. Twakyatinga ku WhatsApp. Kyaki teyali nnene nnyo, tetwayogerera bbanga ddene, naye twakoma okwogera essaawa nzijjukira zaali ssaawa 11:46 we twakoma okwogera. Yanaŋŋamba tuli bulungi, tetulina ttabbu, tetulina buzibu bwonna. Kati enkeera ssaawa 8 n'ekitundu ez'emisana we nfunira amawulire ago. Omuntu eyabika Borin nti afudde yali Dean Lobowasaava. Ye yalangirira, ye yabreaking amawulire ago. Era ye yafulumya ebifaananyi ebyo ebibiri, ekimu nga agaŋŋalamye mu kkubo wakati wagamba nti we yafunira accident, ekyokubiri nga kyamuggwanika era nga kikulaga kiina layiti bulungi, kyali kifaananyi kya misana. Bwe yali afulumya ebifaananyi ebyo yagamba nti Borin Bazayire actually yateeka ku mukutu gwe, yateeka ku mukutu ogwa TMC gano mazima, n'agamba nti tufiiriddwa omu ku bakozi bannaffe Borin Bazayire. Emmotoka yamutomedde n'afiirawo mbulaga. Yakozesa past tense. Emmotoka yamutomedde n'afiirawo, so si emmotoka emutomedde n'afiirawo. Naye nga alina ebifaananyi ebyekiro ebya accident. Naye ebifaananyi ebyo ebyekiro teyalaga nti oba baali bamuweereza biweereze oba ye kennyini ye yabikuba, wabula ye yaweereza kifaananyi ekyo ekyekiro, then n'ekifaananyi ekyemisana ekiraga ddala nga kiraga nti kiina layiti, oba oliawo ekiraga nti omulambo gwali mu ggwanika, era n'agamba omulambo guli mulago gye baagututte. Mu communication ya Dean Lobowasaava yagamba nti baamutomedde ngadda ewaka ewuwe, era nga bw'otunuulira ekifaananyi kye yafulumya nga omulambo gulaga nti guli mu kkubo nga lya ttaka, nti baamutomedde dda ewuwe. Era ekikubo ekyedda ewa Borin wabadde abeera kya ttaka, oweta n'okuva ku koolaasi n'odda ku ttaka, ku kikubo eky'ettaka. Amawulire ye yagatambuza awo, abaana bonna n'abaali bakola ne Borin ne batandika okuba nga ate bakubira abantu abalala okubabuulira. Dean Lobowasaava talina muntu yenna gwe yali akubidde essimu ku bantu baakolagana nabo oba be yali akolagana nabo, n'abo abaali abakozi ba TMC gano mazima n'ababikira Borin. Taliiyo wadde omuntu omu bw'ati. Ne kanso oba looya wa kampuni ye gwe yateekawo nga kampuni ye gwe bayita Robert, naye teyamukubira kumubikira, wabula baba baziika ku lunaku olw'okuziika lwe yamukubira n'amugamba nti Borin yafudde, emmotoka yamukubye n'afiirawo. Naye nga Borin gw'abadde atuma ewa kanso buli lunaku, buli kimu kyonna ky'aba ayagala ewa looya, Borin yakitambuza. Ng'olaba attachment eriwo wakati wa kanso, Dean ne Borin nga y'amaanyi, nti bwe yandibadde afunye obuzibu bwonna, be bamu ku bantu abandisoose okutegeera nti Borin afunye obuzibu, ABCD.